Bane mbaniriza akade kano mwasibye mutya mwenna muli mutya bagifollowinga bagita Fad TVG. Wano bane updates ziba zitambula mbana amawulire agayina value gwe just followinga subscribing anyiga kale ojja ku receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku Fad TVG. Just namere afukide follow figure akayinja mu ngatto. Betwalaganya ku nsonga za ajatizuula akusana omwami we ajali yakwatibwa ku byokusobya ku mwana. Just namere akiraga nti ali ku side ya ajati follow figure tebakwatagana na just namere. Just namere ali ku side ya Zuula. Follow figure ali ku side ya aji. Just namere avule nagamba nti agenda okulanga simple ke amulitira okufuna omwana we. Ero nagenda okulanga kooti efuna engejje okola ki jenonyiza ku nsonga zo bakole DNA simple ke bamuwa omwana we. Amutwale agenda kikola atya? Agenda kikola atya? Kubanga Justin amukyala ogulengera mu kifaananyi alaga nti agenda okulanga aleetera ensonga zino eza full figure okuvaayo mpaka mu public nga full figure tanange janza kwegaanamu nagamba nti omwana si wa simple ke. Agenda kikola atya? Obuzibu ne bwavudde obuzibu bonna bwavudde ku full figure kulumba Justin Nammere. Manyi full figure ayagala nnyo okuvuma buli kiramu. Justin Nammere yamugambye onvumye ng'okimanyi venafuna twasiika ebintu bya simple ke okwikuba nti taata w'omwana olwokuba ng'olaba akuswaza. Kati yamugambye ngenda kukulabisa era temuwunyanga amazima gavuddeyo full figure ng'omwana bamumuggyeko. Temukyewuunya kubanga ffenna tuliwo nti wali amanyi taata wa mwana nankwaye tebitukwatako ne wali yavaayo ng'agamba nti buwe nwakwadde full figure agezako kubanga amuzibikira n'okumusiba mu kkomera okumuta mu kkomera bamala kuteesa oba taddamu kwogera ku nsonga eza simple ke taddangamu kuzoogerangako. Nammere yagala okuddamu okuzoogerako era Nammere yasabye simple ke nti asirike asirike atuula kalira asaleko n'akatebe afune atuule amulabe ng'akole atambuza ensonga. Justin yagamba nti agenda okulanga atambuza ensonga za simple ke ne full figure azigusse nga tewali n'omu amukwatiddeko beekange bwekanzi nga DNA test efulumye ng'omwana wa simple ke era afa okulaba nga kooti omwana oyo erangirira nti omwana waani wa simple ke era omwana oyo bw'anaaba akuze bamukwase simple ke bamumuwe. Era full figure kennyini yeetondere simple ke olw'okumulimbalimba n'okumulemesa okulabika nga afuna access ku mwana we. Bigambo bya Nammere Justin baba full figure yalugulidde ku pata ekirungi bano amaanyi bagenkanya. Sigamba nti agenda musindikira busirikale bumukwate agenda musindikira busajja obwa poliisi bumukwate nga watera okukola abaana abasinga. Nammere benkanankana y'amaanyi ne full figure ate full figure bayita gw'omuntu bw'ati kakati zigenda kutokota abadde ateranga okusibisa bu TikTok obuvudde ne boogera ku nsonga ezo naye ntisubira nti agenda kumusibisa kubanga talina engeri gy'ayinza kumusibisaamu. Kizibu kizira n'okutta kitta kakati ogenda kundabira kye bayita vita ogenda kundabira kye bayita battle. Justin alaga agenda okulanga nga azibukula amazima gonna bwe guba mwala agenda guzibukula gubeere nga gutambuza bulungi amazzi nga gayingira buyingizi ne gafuluma bw'atyo byakakasiza. Yagambye agenda zigula byonna full figure ebikyafu byateeka mu nsonga zino agamba nti agenda bizibukula agenda kukikola atya? Amaanyi nga Justin alina mangi. Simple ke yabivaako dda musajja watu ne yeesirikira erikazi nga limusibisa buli kaseera li full figure nga limusibisa nagamba owaye kambe mu nsonga zino full figure tansibisa. Justin yazingiddemu ensonga zino. Onaawulira kigenda kutokota butokosi nga si kisaanikire. Mugimpereka like musubscribe nga munyigene kale
bamuyita Justin Nammere naye ensonga zavudde eri full figure kola ki ku disrespectinga ku nsonga za agi full figure jukira abantu bangi bavudde nga bamugamba nti yandibadde awa buli muntu ekitiibwa kye kubanga omuntu wa ddembe okubanga wagira ajatizuula oba agi muntu wa ddembe buli muntu muwe respect nagwani gwawagira ne full figure abavuma n'abawemula n'abakola biki kati yamugambye tuvume otuwemula butusango yagala tuwandulira malusu kale ndakulabisa ogenda kundaba tulinze tubeje bigenda okubanga bikomekerera ensonga zino ngero okubanga mu followinga Faadi TV UG nkwebazaga wena gyosinze okubanga o followinga n'okubanga wa subscribinga n'onyiga ne kale ne gamba nti comment section weri awo bakabontera mu comment section tuosigale nga ogi followinga mwita Justin Nammere